mu Kisenyi atamanyi busungu bwa muddugavu mutikanta mu bwekibadde naddala era abatuuze nga bagamba nti kikafu ekirungo kya KCCA abasalawo okuba nga ate bakolera enguudo kanakadde mpaawo kyali kikoleddwa enfufu efuuse enfuufu ate nga bakulembeze beefudde kyesirikidde muzigo mu ttimpa kati birabe. Wabadde wakalipagano k'ebidduka ku luguudo lwa Kisenyi Lane ng'entabwe evudde ku batuuze abakedde okwesulamu jjulume ne baziba oluguudo luno nga baagala okulaga ennaku gye bayitamu olw'enfuufu esusse. N'omuyiwako ettaka enfuufu ekyo kikola abantu babadde ki abantu kakati buli kimu kyonna emmali yaabwe efudde. Obuzibu buva KCCA okuleeta ebimotoka ne birima koolaasi eyali ku luguudo luno ng'abatuuze bamanyi nti oluguudo lwabwe KCCA egenda kulukola koolaasi kyokka ate gye byaggweredde nga kibabuuseeko ng'ate mu kifo kya KCCA okuteekawo koolaasi yaleeta ttaka n'eteekawo malamu ekintu ekiviiriddeko enfuufu okweyongera. Akawunga, chapati, sukari, embeera mbi nnyo, enfuufu mpitirivu nnyo, nsogomula watukuba. Enkuba ate nga batusaba ssente nnyingi, tusasula omusolo, zino empapula zonna tusasula, buli mwezi tusasula ssente. Naye batukolera mbeera mbi, ssente balya buli. Oluguudo luno luva ku nkulungo ya Kabaka ne lugatta ku Butukiro Road ne luyita mu zooni ya Social Center ne liyingira n'ekibuga. Tulina okunoonya amafuta agagulira emmotoka amazzi geziyiwemu bannange tuli buli gavumenti tuvaayo mu buyambe. Bano beegattiddwako abakulembeze baabwe era baleese ebipipa bya kasasiro ne baziba oluguudo ekireesewo akalipagano k'ebidduka. Abakulembeze bo bagamba nti bakoze ekimala okumatiza KCCA nti oluguudo lusana koolaasi naye nga tebawulira. Tujjemu byabufuzi, tetuli mu byabufuzi, tuzze wano kulwanirira muntu waki muntu wa bulijjo. Bino si byabufuzi si byaki wabula tulwanirira eddembe lyaffe n'obulamu bwaffe kubanga ffe abasiira ku kkubo lino zenna edduuka lyange wali naye lyonna lijjudde enfuufu tekyalina bakasitoma emmotoka zifuumula enfuufu emmotoka zoonooneka naye tuli wano. Babatuuze abalina amaduuka ku luguudo luno nabo balujja ennaku. Ate nga Kisaka yagamba oluguudo bagenda tukola baleetamu ettaka. Koolaasi yenna ajjudde ettaka. Tukoye oluddako tujja tusumulamu binnya. Tukoye embeera embi. Tusasula emisolo buli kintu tukisasula revenue license. Akaseera keekulungudde ng'abatuuze baziyiza ebidduka okuyita ku luguudo luno nga kino n'abagoba b'ebidduka nabo bakira boogera naffe nga bagamba nti abatuuze kye bakoze kye kituufu kubanga nabo ekkubo libasusseeko. Bakole kubo sisi mukole kubo tukoye abantu balina bizinesi zanga wano zifa ate mutusoloza emisolo sisi mutusoloza emisolo mwemusoloza bati simanye bikyani biki byonna bye musoloza bannayuganda bannayuganda oluvannyuma poliisi ezze okukakanya embeera. Byakyambadde Lawrence, Crossroad TV Omunnyo.